Bw'abadde ayogera eri bannamawulire abakungaanidde mu kibuga kya Somalia ekikulu Mogadishu, akiikira eggye ly'amawanga amagatte erikuumaddembe lya AMISOM, Ambassador Maman Siddiq ayanjudde enteekateeka kwe bagenda okutambuliza omwaka guno. Mu bino essira basinze kulissa ku kalulu ka bonna ak'okubaawo mu 2016 okulonda omukulembeze omuggya, okukuuma eddembe ly'abantu n'ebintu byabwe, okwagazisa abantu okwetaba mu byobufuzi obw'emirembe n'obwenkanya n'ebirala bingi. We also highlighted the need for AMISOM, UNSOM and the federal government of Somalia to improve our coordination, especially in the areas of security and stabilization. Ambassador Siddiq agamba nti kyetaagisa okwongera okutereeza eggye lya Somalia eriyitibwa Somalia National Army okusobola okukuuma emirembe mu ggwanga lyabwe. We will also work together to address the urgent need to support the rebuilding of the Somali National Army through the organization and integration of local forces. We agreed to closely coordinate all our stabilization efforts for maximum effect and impact. Further to this, we believe that it is critical for us to ensure access to the required areas by securing the main supply routes. Ayongerako nti AMISOM era yakulaba nga bakuuma eddembe ly'abakyala wamu n'abaana mu ggwanga lino, nga kino kyakwongera okusaasaanya enjiri y'eddembe ly'obuntu mu Somalia. We will enhance our engagement with UNSOM and relevant international human rights institutions, as well as with Somali government and non-governmental organizations, to ensure the protection of women and girls from all forms of violence. We will also be working to support women to increase their participation in politics, especially the constitutional review, state formation, and election process. Ambassador Siddiq agamba nti kabineeti erina okukakasibwa amangu ddala okusobozesa emirimu gya gavumenti okugenda mu maaso awatali kwesibamu wadde akatono. Prime Minister w'eggwanga lino Omar Abdalrashid asuubira okwanjula olukiiko lw'anaddukanya nalwo emirimu omwaka